Mpozi batuwuliriza mwebale kubeera nti mwekuumira ku mukuto gwaffe ogwa Tawera TV ndi radio tubeebaza okutuwa chance eno okusobola okubeera nti tuyisaawo obubaka busobola okubeera nti butuuka ku balala olw'ensonga nti message yagalagaana buli omu agyetaaga okubeera nti agiwulira naddala mu kiseera kino kye tulimu kuba kwejjukanya ebiseera ebisinga ebintu bino tubimanyi naddala mu masajiri gye tusaalira jumaa ze tubeeramu mu darusa ez'enjawulo ze tubeeramu tuba tubimanyi naye bwe tufunayo akadde nga kano ekiseera kya Ramadan kuba kweddaabulula n'ogezaako oba oliawo okwejjukanya akaali kakuyiseeko n'osobola okubeera nti oyongera okukanyweza n'onywereza ddala mu kwejjukanya nga bwe mbagambye tubadde twogera ku kisiibo era nga kye tuyita sawmu oba siyamu naye nga sawmu mu mwezi guno gwa Ramadan tusiiba nga twerekereza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ebyatugaa twerekereze ebitta okusiiba kwa kubeera nti tuyimirizaawo empaja eyo mu bumu ku bulombolombo bwe twandiise oba shurut eza sawmu tulinamu obulombolombo bwe tulina okubeera nti tugoberera eri oyo agala okubeera nti asiiba si buli omu nti ateekeddwa okubeera nti asiiba naye obumu ku bulombolombo akasookera ddala mulimu kye tuyita al-bulugh omuntu alina okubeera nti asiiba alina okuba nga mukulu baligh alina okuba nga mukulu bulungi nnyo okugeza omwana omuto nga tannakubeera nti oba oliawo aweza emyaka gyaffe egy'omu ddiini emyaka 15 egy'omwana omulenzi omwana omuwala ali wakati w'emyaka 9 8 ku 9 awo naye ng'ekikulu kya byonna kusobola okubeera nti olina okuba nga okuze mu bukulu omwana omuto omwana w'emyezi omwaka ogumu w'emyaka 3 atateekeddwa kubeera nti asiiba mu kusiiba tugezeewo emyaka 7 tuba tugezaako muyigiriza buyigiriza tugezaako muyigiriza amanye kino kye tutambuliramu tuteekeddwa okubeera nti tusiiba bw'asiibayo n'atuuka ku ssaawa nga 12 ku ssaawa nga 7 ssaawa 8 bw'ali tomunenya tomukuba miggo nti ate olina okubeera nti osiiba lwaki nedda omuntu ateekeddwa okusiiba mu ddiini y'obusiraamu olina okuba nga oli baligh oli mukulu bulungi nnyo ng'oteekeddwa okubeera nti olina obusobozi obusobola okubeera nti omalako oba oliawo olunaku omwana asobola okumalako naye ekyabaaliko aba takitegeera ekyabaaliko aba takitegeera era kino kitutwalira ddala ku kalombolombo ak'okubiri ng'oggyeko okubeera nti omuntu musiraamu mukkiriza olina okuba nga oli mukulu then ne katutwalira ddala kalombolombo ak'okubiri mukulu naye ng'ate waliwo kye tuyita al aqil alina kuba aqil nga alina amagezi mulimu okuba nga omuntu mukulu alina emyaka 35 alina emyaka 25 oyo aba ateekeddwa okubeera nti asiiba naye bw'aba nga si mulamu bulungi nga Allah subhanahu wa ta'ala alina engeri gye mu butonde engeri gye mutondamu ayinza okuba nga obwongo oba oliawo tasobola kumanya kikyakola mukulu bulungi aba agwa mu muteeko guli ogw'okuba nga ali baligh naye ate bwe tudda wano ku aqil tabeera aqil tasobola kubeera nti tamanya kikyaliko kikyakola tomufuusinga tomumma mmere tomumma mazzi gwana gukulu guli awo tegwagala kusiiba nedda Allah subhanahu wa ta'ala ayina ensonga lwaki yamutonda bw'atyo tomufuusinga kubeera nti oba oliawo asiiba olw'ensonga tateekeddwa kubeera nti asiiba mulekere omutonzi we eyamutonda bw'atyo mu mbeera gy'alimu yajja okubeera nti amulamula mu mbeera gye yamutonderamu so tolina kubeera nti omufuusinga waliwo ne kye tuyita al qudra okuba nti olina obusobozi olina obusobozi obusobola okubeera nti oyimirizaawo okusiiba kuno oyinza okuba oli mukulu bulungi
naye ng'ate waliwo obaolyawo ekiyinza okubeera nti kikulemesa okubeera nti osiiba. Kino nno kitwalira ddala kalombolombo akalala ke tuyita asiha. Ng'oli mulamu bulungi nnyo tolina kuba mulwadde. Omuntu omulwadde talina kubeera nti asiiba. Omulwadde talina kubeera nti asiiba. Tofoosinga muntu mulwadde kubeera nti asiiba. Kumumma mmere anedda. Alina kuba mulamu bulungi nnyo, toyina wakuluma, toyina buzibu bwonna, nzo kuba ulcers naye si zino ez'okwerwaza oganze ekisibo kasita kituuka ngoga nti anedda nze nalwala ulcers naye zijja mu kiseera kya kisibo. Nafuna ulcers zinnemesa okubeera nti nsiiba, sobola kubeera nti nsiiba. Nafunamu obunafu bwa anedda. Bwekyo si bwe kirina okubeera nti kisiiba. Kibeera tulina okuba n'obulwadde nga bumanyikiddwa era nga Allah subhanahu wa ta'ala butusonyiisa mu maaso g'okubeera nti tuyimirizaawo omwezi gwa Ramadan oba tuyimirizaawo sawm. So teweereetako oba teweeteekako mbeera yonna yaga nti oba oli mulwadde ojja kwerwaza Allah subhanahu wa ta'ala ate akwongereko obwongezi bulwadde. Kiri kyo lwaki tukikola bwe tutyo. Ekyokwerwaza lwaki oba toteekeddwa kubeera nti osiiba oba tomanyi lwaki osiiba. Kuba olina okuba omuntu asiiba mu mwezi guno ogwa Ramadan olina okuba omanyi kiki okola. Kiki kitwagambye ekyanniya mu kuleeta nniya kitegeeza omanyi lwaki osiiba, ani akulagira okusiiba era lwaki osiiba, okifunamu ki mu kusiiba nga oyimirizaawo omwezi ogwa Ramadan. Bw'oba omanyi nga okimanyi bulungi nnyo nga hadisi okuva ku Abi Hurayra radiyallahu anhu yaga nti Omubaka Muhammad sallallahu yagamba man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oyenna asiba omwezi gwa Ramadan mukutya Allah subhanahu wa ta'ala. So kitegeeza nti bw'oba weerwazizza oba tomanyi lwaki osiiba. Imanan mu kukkiriza nti osiiba kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. So oyeerwaza abatakimanyi imanan wa ihtisaban ngero kimanyi Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna nsiiba naye era Allah yajja okumbala. Kitegeeza mu kwerwaza tomanyi ani akubala. Weerwaza waga nti nedda nze sijja kusiiba. Ninamu olwadde obunnemesa okubeera nti nsiiba. So kuba kwerwaza. Kitegeeza oba tomanyi lwaki osiiba, ani akulagira okusiiba era lwaki osiiba, ogenda kifunamu ki ebirungi ebikirimu oba tokimanyi yensonga lwaki oba weerwaza. So nja kukubiriza baganda bange bannyina nze bakadde bange abaliyo mwenna nga oba oliawo omwezi gwa Ramadan gwatandika nga olinamu embeera ega nti nze nafunamu obulwadde naye ng'obulwadde obwo ekituufu naawe okimanyi toli mulwadde, ekyansi ekyaliwo zino ezakuyitako okyasobola okubeera nti oziriwa. Ke kaseera osobola okubeera nti oba oliawo otandikirawo osiibe omwezi ogwa Ramadan. Zibe ennaku mbale bubazi ntono nnyo, ayyaman ma'dudat, ziba mbale mu kaseera katono nnyo. Mu bbanga lya mwezi ojja kuba oba oliawo ng'olaba abaale basiiba mu butuufu nga kale singa nange nasiiba, naye nga tokyasobola kubeera nti osiiba ate nga yagalagaana ekisiibo ekyo kyakubeera nti kikubanjibwa mu maaso ga wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mpozi akalombolombo akalala kenjagadde okukoonako kek'okubeera nti al-iqama. Muntu ayinza okuwulira iqama n'agamba nti kati twogera ku iqama zaffe zino ze tubeera nazo nti n'okubanga mbeera ne iqama okuyimirizaawo okusiiba. Anedda tetwogera ku iqama zaffe zino ze tuwangala nazo, kuba iqama eyo okugiyita iqama kubeera nti kikukkiriza okubeera mu kifo ky'olimu, oli mutuuze. So na bwe kityo okubeera nti iqama gye boogerako okuba nti oli mutuuze mu kifo tolina kubanga oli mutambuze. Omutambuze takkirizibwa kubeera nti asiiba, naye si buli mutambuze mulimu eŋŋendo ezikkirizibwa okubeera nti omuntu alina okubeera nti asiibulukuka. Si buli mutambuze nti ajja kubeera nti asiibuluka. Nedda olina okubanga oli mutuuze okusiiba. So omutambuze yenna tokkirizibwa kubeera nti osiiba mu lugendo olwo olukkirizibwa okubeera nti okola ki, obeera nti osiibulukuka. Era bw'osiiba n'ofuniramu obuzibu
oba wetaddeko obuliawo omusango mu maaso ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kuba yakuwa olukusa naga nti oba oli mu lugendo nga luwanvu abamanyi batematema nga nti obuliawo kilometers nga ziwera 80 nga mwemu naye nga ekikulu kya byonna olugendo mulimu olugendo nga luwanvu kuba kati abamu ffe kiba kizibu kijja kutwalira ojja kusimbula mu budde tugeze obwokumakya nga ojja kutambula emisana gyonna nga oli mu kutambula mtuuke n'okusibuluka nga okyali mu kutambula abamu kijja kubeera kizibu nnyo okubala nti ntambudde kilometers bwe ziti kiyiza okukalubiriza kuba abamu oyinza n'okuwulira kilometers naye nga kilometers ennyini tozimanyi so sijja kukalubiriza bw'obanga ogenda kutambula olugendo nga luwanvu tugeze nga oli wakubeera nti olumalamu obudde bw'emisana bwonna otuuke ne musibuluka nga obaoliawo toyina busobozi ng'era okyali mu kutambula ekyo nno okakatibwako okubeera nti tosiiba era oli waddembe okubeera nti olya naye akalombolombo akaliwo oba condition eriwaawo nti olugendo luno okubeera nti luwanvu olina okubanga otandise okulutambula nga tonnakubeera nti oyingira muki otuuka mu budde bwa fajiri oyinza okuba abadde osiibye gwe noga nti olwokuba nsiibye kanfuneyo olugendo lwange nsobole okubeera nti nsiibulukuka nedda tolina kwekulyetingirawo olugendo osobole okubeera nti osiibuluka nedda olugendo olina okuba nga luzze nga okusookera ddala olugendo olwo olina kubanga lugendo lwa makulu eri gwe oba n'eddiini y'obusiraamu lulina okubanga lulimu omulamwa si lugendo nti ntambuddemu ngenda kulya ku ssente nva wano nina ku biiki gyendaga ngenda kucyakalamuko nga nti asijja kusiba nedda olugendo luba lukyamu lugendo ogenda kubba olugendo tokkirizibwa kubeera nti osibuluka nina emaali yange gye ngenda okusuna naye olwokuba nti ngenda kubba sijja kusobola kusiiba nja kusobola okusiiba olunaku olulala nedda awo tokkirizibwa kubeera nti obeera mu abo abakkirizibwa okubeera nti tebasiiba olunaku olwo so mu bufunze tetujja kubeera nti tuwanvuya nnyo insha Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah atukolere enteekateeka tujja kwongera okubeera nti tujja nga tusunako mpolampola obudde ebiseera ebisinga butera okubeera nti butulemesa okusharingako messaging eno naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala obudde abutufuulire obwangu nnyo gye tuli tulowooza tetulina budde naye nga ate tubuyina so tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese tusobole okubeera nti tufissangawo ku budde tubeereko ne messages zetuyisaawo zetusharinga nga zino nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe omwezi ogwa Ramadan omwezi ogw'emirembe era atuwe empeera yaagwo mu kugusiiba era tusobozese okubeera nti tukoleramu ebyo bye tulina okubeera nti tukola afule omwezi ogwa Ramadan ekyenjawulo ekitukyusa naddala nga tubadde tukyalinamu obuzibu fe abakyalinamu obuzibu tusobole okubeera nti oba oliawo tugufuula ogw'enkizo tubekyusizeemu abadde Abdurrahman naye ng'okyalinamu obunafu mu kusaala Allah subhanahu wa ta'ala akunyweze nga bw'otandise mu mwezi ogwa Ramadan swala enywerere ddala abadde akyalinamu obuzibu bwonna obw'okubeera nti oba oliawo otoola azikar okusoma ku Qur'an bannaye tusaba Allah tugondeze ekitabo Qur'an olw'ensonga awatali Qur'an naffe bennyini tuba tetuliiwo ebigambo bya Allah message yonna yagisamarayizingira omwo so nabwekityo omwezi guno ogwa Ramadan mukulu nnyo naddala ku nsonga ya Qur'an olw'ensonga nti yakkira mu mwezi ogwa Ramadan atuganira nti inna anzalnahu fi laylatil qadr tugisanga mu mwezi gwa Ramadan so tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ekitabo Qur'an mu mwezi guno ogwa Ramadan ennukuta ezikyagaanya oba oliawo kunywera ku nnimi zaffe azitugondeze subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tawera Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo ebyenjigiriza eby'obusuubuzi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawera Radio ne TV amazima we gafa.